okubangula abasawo ku mitendera egy'enjawulo, okunoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo. Okusinziira ku Ronald Gyagenda, omu ku bawandiisi mu kitongole ky'ebyobulamu, omukago guno agamba gwa kuyamba okutumbula ebyobulamu mu ggwanga lyonna. Mu nkolagana eno, Uganda egenda kuweereza abasawo mu ggwanga lya Bungereza mu malwaliro amanene okweyongera okufuna obukugu n'okubangulwa ku bujjanjabi obuli ku mutindo gwa waggulu. Bajja kutuyigiriza ate naffe tujja kuweereza abantu e Bungereza, abakozi baffe n'abakulira ebitongole bya gavumenti bagende nabo basome. Nolwekyo guno omukago gw'amaanyi tugenda kutuwa omukisa okuyiga ebintu bwe bikolebwa, amalwaliro bwe gaddusukanyizibwa, obuweereza bwe bukolebwa mu malwaliro, n'abalwadde bwe bayambibwa nabo ne beeyagalira mu nsi yaabwe. Gyagenda ayongeddeko nti singa enkola eno n'abeebukadde mu ggwanga, abasawo babadde beeyisa obubi nga bakakkalabya emirimu gyabwe bajja kukyusa mu nneeyisa. Tusuubira nti abantu tunabatwala e Bungereza bajja kulaba abakozi mu malwaliro g'e Bungereza bwe beeyisa n'abalwadde bennyini bwe beeyisa. Ate era nabano bwe banajja wano ne bagenda mu malwaliro gaffe ne mu bitongole byaffe ebikolera ebyobulamu bajja kwongera okulaba engeri gye tukolamu emirimu batuwabule. Okuwabulwa tekukoma. Ate kitegeeza nti bakuwabula oba tomanyi naye oba weeyongera bweyongezi. N'olwekyo tusuubira nti bano abo tunaafuna okuwabulwa kuno okusoomoozebwa ku tubali tulina mu bitongole byaffe ne mu bakozi ba gavumenti naddala mu malwaliro kujja kukendeera. Ate ye Moses Matove yatandikawo ekibiina ekitabaganya abasawo bannayuganda e Bungereza, ategeezza nti okuwanyisiganya abasawo kyakuyamba amawanga gombi okufuna obukodyo obw'enjawulo. Uganda ne Britain balina okwagala okuva edda nga bwe bimanyi. Kati okugezaako kyetusuubira kati nti abaawana aba Uganda bagenda kufunamu nti abasawo abakugu abava eri bagenda kujja wano batraininge nga olabye bagenda kutraininga abantu baawano quality ya care egenda kubanga improvinga. Enkola eno egenda kutandikira mu malwaliro muli Mulago, Butabika, Racho, Mugulu awamu n'Embalala. Eno program ya Uganda yonna, that's Uganda ne UK, so kuyamba amalwaliro gonna bwe bagayise regional referrals nazo eza mu Uganda ziri part of it. The chair wa Uganda regional referrals wali kwanga mu UK zirode zina partnership ezikolagana obulungi. So from there tugenda kuzimba n'amalwaliro amalala kasobola okufuna the same capacity nga gano. Professor Nelson Sewankambo nga ye ssentebe w'omukago gw'amasomero agabangula abasawo mu Africa agambye nti omukago guno gujja kusobozesa abeenyigira mu kutumbula ebyobulamu obutakoma mu kitundu kimu wabula n'okubuna awalala wonna. Eggulire lino likusakiddwa Kitone Julius ku lwa WBS Amasunsule.